Abanyarwanda mu lukiiko lwa Buganda. Okusookera ddala ensonga y'abalaalo mubadde mugiwulira okumala ebbanga. Waliwo abantu bangi nnyo abeekwese mu ggwanga mu description oba okuyita abantu abalaalo, naye ng'ekituufu tukimanyi nti tageti y'abantu be bali mu kugoba mu Northern Uganda etagetinze community yaffe, era etya owekitiibwa Odongo Oto yavaayo n'agamba nti baagala kola verification team okuverifyinga bannayuganda abali mu Northern Uganda era abaagula ettaka mu mateeka. Kati nga verification team eyo n'adescribinga abantu abaliyo, n'alaga nti waliwo abantu abava e Rwanda, waliwo n'abantu wano bannansangwa abalunda ente, ng'ate amazima. Era yavaayo n'oluvannyuma oluwedde n'agamba nti waliwo Abanyarwanda bajja wano mu 1959 era abo abantu be bajja ne batwala amataka. Amazima gali nti abatuwuliriza nti abalaalo baagula amataka gano, era wenjogerera abalaalo bano batuwadde ebiwandiiko byabwe, batuwadde endagaano kwe baagulira, batuwadde batusisinkanyiza n'abakulembeze abali mu Northern Uganda, nabo bennyini ne boogera, ne bavaayo ne boogera, ndowooza balabye ku mawulire nga bagamba nti bano abantu baagula ettaka lyabwe mu mateeka era ffe twabaguze ettaka, era ne bagamba nti bo basanyufu nnyo okubeera abalaalo nga bali mu Northern Uganda, bo abatuuze ng'ovudde ku bano bannakigwanyizi bano ba politicians abaagala okuleeta ensonga y'obusosoze mu mawanga nga beekuusa ku kali akawaayiro kali akatujjako obutuuze okuba nga baagala okukola ki, okunyaga abantu baffe abali mu Northern Uganda. Era abantu abo be bamu bavuddeyo ne bagamba nti bagenda kukola ki, bagenda kukola verification nga balaga nti waliwo abantu abatali bannayuganda. Ensonga eno si ntuufu, nsonga ya bulimba, nsonga yakuleeta bukyayi mu bantu bannayuganda ababadde wano, abazaaliddwa wano, era abacontributinze ekintu kinene nnyo ku nkulaakulana y'eggwanga lyaki, y'eggwanga lya Uganda. Waliwo abalaalo tewali ggwanga wano lye bayita balaalo mu constitution. Abalaalo is a profession oba mulimu abantu abalunzi. Kakati abantu bano abasingira ddala, era bonna agenda okukola census ey'abantu abo be bali mu kuyigganya essaawa eno nga bagamba bagenda bagoba, be bantu be bagoba e Buliisa nga babayita balaalo, kyokka baali Banyarwanda bonna. Be bantu be bagoba e Kapaapi, be bantu be bagobye abamu Essango Bbe, be bantu be babadde bagoba mu bitundu ebyenjawulo nga bamaze okugula amataka. Kati olw'okuba nti abantu bano bantu bawulize, ate abamu si bakugu nnyo okumanya ensonga z'amateeka, babadde babajjako ebintu byabwe, babadde batwala amataka gaabwe nga bamala ne bagabaguza, olumala ne bagabajjako, olumala ne babagobako era ne bageddiza, bagabajjako, olumala ne babagobako era ne bageddiza. Nga waliwo abantu ba mafiya abamu, owekitiibwa Chief Justice yaboogerako nti waliwo ba mafiya abaagala okukola ki, okutwala amataka ago, era nga babadde bakozesa abantu okwekweka mbu bagoba abaki, bagoba abalaalo. Era n'abakyoli bennyini ku ssaawa eno bayimuse. Kyetwebaliza ddala abakyoli, abantu b'omu Northern Uganda okubanga balaze omwoyo gw'obwaseruganda, okubanga bavuddeyo ne bawakanya ensonga y'obufere eyagala okutuusibwa ku bannayuganda, ne bagamba nti okufana obutanyagwa tetugenda kukkiriza abantu okugoba abantu betwaguza
amataka ng'ate bannayuganda betumanyi ng'ate abamu balina bagezeza kukuleeta enkulaakulana mu kitundu kyaffe essaawa eno nga bafunye emirimu ne bagenda tebagenda kukkiriza bantu bekweka mu nsonga z'amawanga okugoba abaki abalaalo mu northern uganda. Ekintu ekyo twebaza nnyo obukulembeze era neba elders ba mu northern uganda okuba nga bavuddeyo ku nsonga eno ne bayimirira nga bannayuganda ne bajjawo ensonga zino ez'abannakigwanyizi abekweka mu politics ow'amawanga ow'okwawula yawula mu mawanga nga baagala okunyaga bannayuganda ebintu bye baagula nga basasudde sente zaabwe nga negye baali abamu batunda bye balina ne bajja ne bagula amataka ago kyokka olw'okuba nti bantu bali awo waliwo abalowooza nti bo bajja kubeera nga babagoba bwe batyo nga babanyaga nga babafula bapoppers oba abantu abatalina kye bali mu nsi. Ensonga eyo tulabira ddala nti abantu bakyusizza endowooza zaabwe olw'okuba nti obaddewo bakazanyiikiriza ababadde bekweka mu nsonga z'amawanga nga bakozesebwa mafiya okutwala ebintu by'abantu ba community zaffe. Kifaananyi ki kyofuna ekya Uganda bwe tuba nga tuli mu mbeera eno ey'okuba nti omuntu agobaganyizibwa mu ggwanga oba mu kitundu mwaba alaze okusinziira ku mulimu gwako oba ku kalica ye? Yes, ekifaananyi kyenfuna nti Uganda eri mu kuddayo emabega according gundi ku ssemateeka okuviira ddala ku ssemateeka waffe bannayuganda bakkirizibwa okubeera mu kitundu kyonna mu Uganda, naye bwe tufuna embeera ez'abannakigwanyizi abagezaako okubeera nga balaga nti ono tasaanidde kubeera wano, ono tasaanidde kugula wano, ekyo kiba kituzizaayo mu myaka gye tuvuddemu egy'obusosoze obwaleetera n'okutabangula eggwanga lino ki Uganda. Kubanga gwe weebuuze singa bano abantu bagezaako ne babajjayo bagenda kubeerawo sente we batunda wonna wonna ente zaabwe zifudde, lifestyle ya family yonna yonna ebadde ebeerawo olw'ente ezo ne we balina bagenda kudda ku ki kulabula kikwoyinza okukola eri gavumenti ne community eyo n'okutwaliza wamu? Okulabula kwenina okukolera kwempa gavumenti mmwe bannanyini kukuuma ssemateeka ng'owekitiibwa pulezidenti nti bwe twakulonda mu 1900 mu kulonda okuwedde kati nga 2021 wakwata ssemateeka n'ogiwanika bulungi n'olayira nti ogenda kukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe. Tukusaba okuume bannayuganda bonna bonna kyenkanyi nga temuli byana naki na baana, nga odifendinga abantu nga ezimu ku pillars ze waleeta noga nti ogenda kuwa obwenkanya bannayuganda bonna bonna mu 1986. Tukusaba ogaba obwenkanya odifendinga constitution ng'ogaba obwenkanya ku bannayuganda bonna bonna okusinziira ku mazima agaliwo, nga abantu abaguze ebintu byabwe babifuna ng'era babibeerako era ng'obawa security, ng'era tugezaako n'okusomesa bano abantu abakyali mu mbeera ez'obusosoze, abakyali mu mbeera ez'okuzanya politics ayawulayawula mu mawanga, okubeera nga ensonga ezo bazivaako wabula ne tutunuulira wamu ngeri ki gye tugenda okukulaakulanya eggwanga lyaffe Uganda. Nga tumaliriza ku nsonga eyo, olowooza abalaalo abali mu northern Uganda tebalina relationship yonna kuva mu ggwanga lya Rwanda oba mu Congo nga bwe bibungeesebwa okusinziira ku statement gy'okoze? Okusinziira ensonga zino zenjogerako ndi mu kuzoogerako nga mmaze okusinkana abakulembeze baabwe, era abakulembeze baabwe batuwadde agreements zino kwe bagulira amataka gaabwe, batuwadde ebyapa, balina ebyapa, balina national ID. Kakati toyinza kuŋŋamba nti bano abalaalo bavudde wabweru wa Uganda ate nga balina national ID za Uganda.
abamu banyolo percentage endala mulimu n'abaganda mulimu abanyarwanda of course bebasinga obungi ate era bamafia bebaali batagetinze nga bekulubeseza kukawaayiro ako olwokuba nti bo bamanyi n'okusituka olunaku olumu ne bagamba nti mulete national id ezo ne bazibajjako nga basinzira kale akawaayiro 10 nga baagala okubalaga nti si bannayuganda. So akawaayiro ako wekitiibwa president tusaba akawaayiro ako kakyuke kubanga abantu baffe babbiddwa nnyo bawemukiddwa nnyo ne bannakigwanyizi ne bamafiya nga bagezaako batiisa nti bo tebalina rights oba eddembe ly'obwebange ng'abantu abalala okubeera nga babeerawo nga balina amataka nga babeerawo nga balina documents nga passports ezo okubeerawo nga basobola okwogera n'eddoboozi ery'omwanguka nga bannayuganda abalala.